gwaniriza eyekomede ku the Mighty Babasa BBS Telefinal nakulora Monday program agita paka kejenge tetukulekera buli ekibera mu Kivulu weekend olayo tuli ku Serena Hotel emyaka namu ebiri Lord Fred Sebata nga tukuba endongo enyimbe zizimba enyimbe of course kimanyi buli omwayi n'oluyimba olwamunyumira nga Lord Fred Sebata so olayo tuli ku Serena tuli mu bikonge bya njawulo nnyo buli omuyaze twanekaanekanye twanyumye nange mundaba GPK Fashions yanyambaza akasuti kange nempitirira of course Ranks Venom yenze Vibe Monster ne chana chola che Evelyn Sukale kutusa ku buli Kivulu yonna jukira ne oboze era wabawo otudde naye ffe twetolole Kivulu kyonna buli artist gotalabyeko etumukuwa Alex Basingo kwali ku camera of course ne Hilary Kigozi okubikuwa byonna abayimbi bangi nnyo buli kimu ngena kikuwa ne bites ezenjawulo so sigala ku BBS Telefinal sawa zezo 5:5 mpaka enkuka lwenagwa today mu sawa zaffe za bulijjo sigalako the hashtag is paka kejenge katubirabe. Mpaka kejenge twayingira Serena Hotel wetuli Lord Fred Sebata 42 years ngali munsike ngatukuba endongo tibasajja bannanga balina waka bakazi nze nabawuseemu toyimba twayingidde dda ate kasitolaba engeri gye guli mukolo gwa kadongo kamu katolaba nge emisonso givudde nange ngugyeyo lwakuba ogwange gwa bbeeyimu okubye naye nga kyobamanya ono music gwe tuzze olwaleero okucelebratinga ye music atunnyonnyola ffe nga bannayuganda kadongo kamu ye music abyogera baaba abyogera ebituufu mu nlo naliwa byogere kyogamba munkulabikira okubanga nsukkaanamu ebiri kwanamu ebiri gyali mu kucelebratinga nze erinako 37 era siri wala abaana bangomya kayimba kyakakuziza akayimba mwesimye abayina abakitammwe abakola entegeka ne mutasanga bwavu bakufe bankola za mbogo olwotakola nnyo kizibu okufuna kyolya kuyimba ng'obumanyi kosa ebizibu ebyenjawulo ebikulumbagana n'obulaka ayamba okitegeera endongo yedda togigeza ku ya leero oba obyonoonye ekyamazima Sebata loya w'abasajja ebiseera ebisinga obungi alina akayimba ke yanyimbira ke bayita Naabawanuka yalaga obukujjukujju bungi nnyo ekyamazima obukujjukujju bwe yalaga nga ayagala omukwano ng'asaba omukwano senga abasajja bwe tukozesa nga tunoonya ssente twali badde bagagga nnyo kugamba n'atubeerera nga yali looya waffe Jemali bamba banana Joni nabo kyeba nansanyuke Dr. Seba nsanje okulaba taata nange nsanyusa okulaba endongo eno gosobola oginnyonnyola gosobola okunnyonnyola Sebata gosobola okunnyonnyola kyetuliko olwaleero ali ku Telefinal mutemere olunaku lwaleero kyetuliko kyekyokujaguza muzeyi Sebata emyaka 42 ng'ali mu ndongo eno ayimba ng'asomesa eggwanga ng'ate alisanyusa emirimu ebiri kusanyusa bw'ayigiriza eggwanga si kintu kitono nnyo
kintu kinene era ekisinza okunsanyusa be bantu okuba nti basobodde okujja mu bungi ne bajjuza Serena eno ekyo kintu kyamaanyi nnyo ku saidi yaffe nga bannayuganda ne ku saidi yaffe ng'abayimbi ne ku saidi yaffe ng'abayimbi ab'ennyimba ez'akadongo kamu. Endongo y'omulembe guno yafaafagana yataatagana netabuka n'owekitiibwa Katikkiro yavuddeyo n'agyogerako n'agamba ennyimba ezimu tuziboole. Abantu twongere okukaatiza ebigambo bya Katikkiro kubanga eggwanga lyaffe liri mu kusaanawo, obuwangwa bwaffe buli mu kusaanawo ng'abali mu busaanyaawo bali mu bugenderevu, olaba nti bakikola mu bugenderevu. Program paka Kejenge tuli backstage emyaka 42 Lord Sebatta nga tumamirira endongo era wendi wano ndine omukulu Dan Mugula sanso kulabako taata ange nsanso kubalaba banna banga dene mutukubye endongo esomesa eggwanga buterevu abaana omulembe guno endongo ewabye oyinza bagamba ki bannange bandibadde bafuna ekyokulabirako nga kati bwe tukubye kugamba bandibadde bajja ne basoma endongo eno yalinga bweti okugwedde era ng'abantu bagyagala n'okutuusa ku ssaawa ya leero si kikulu nnyo. Kayimba kigwa ka Lord Sebatta keyakubira n'ogamba mbutuufu wembadde nga nze namuleeta naye kana at least akayimba akassaamu wange kanyuma nnyo kayitirira kanyuma nnyo era naye nkaagala oludda olumu.
Sebatanga tukwendana nsanso kulaba. Endongo kutambulira etya. Endongo entambulira bulungi. Endongo y'omulembe guno n'endongo kali gy'owulira. Njawulo ki gy'olaba? Era endongo ey'omulembe guno. Ndala nnyo. Ndala nnyo tebayimba bulungi. Owulira endongo taata? Endongo eri etya? Simbi. Webale kujja. Emyaka gyaffe. Egyo emyaka Nsebata akubye bulungi. Olaba twavudde era Akayi ne tujja kuno. Wavudde era Akayi? Muwala wange yatujjayo n'atuleeta. Essanyu lingi nnyo olwokuba nasobodde okuleeta taata wange. Kubaawa? Okuva e Kaliisizo. N'Akayi? Ne mugamba taata bajja kujja e Masaka n'agamba nedda. Nze njagala balabira Kampala. Kayimba Ssebatta yatandika okuyimba nga toliiwo nkakasa. Twakula tuwuliriza nnyo obuyimba bwa Ssebatta naddala akagamba nti baana bange. Baana bange. Taata yakatuteerangamu nnyo. Era mpuliranga nkaagala nnyo. Sooka tugonderemu. Okyuse namu. Ezoyo zaduze ddagula ku nze. Wanenge tense saaliisa banenga watadde gwogolimbo. Omulala yanje baabwe batunda bino by'amagumba. Kyempanda bakukimeeza era ne tuzigulawo. Ebyo nno ebiri ku Serena tukyanyumirwa nnyo, njagala kuwummuza musagala kuvuga sipiidi nene nnyo naye nkakasa eyazze wano waba yawaddeyo akasente ke afunye ekituufu birungi nnyo so njagala kuwummuzaako sigala ku The Mighty Babasa program paka kejenge Ranks Venom Vibes Lit Monster ne kyana kyola ki Evelyn Sukali fe tubikuwa ebeera mu weekend byonna fe twasigalawo bikuwa Telefina keep it locked tukomewo. Leero ntongo njagala nkubuulireko naawe onyumiza ekyoliko kati leero luli ntongole twasisinkanako naawe naddekanga ntambula nze nkwekanga bwe nnali ntongo sinnakwagala munnange neebaka bulungi nzuukuka nze bukedde naye kakati engeri gye nkulungutana newe neebikka mpewo oyo kayejja mwana wa nnyabo ntongo sirina kabi baba. Alright, kulikayo mubulango babakama baffe tukyali ku Serena Hotel emyaka 42 Lord Fred Ssebatta nga tukuba endongo leero wetuli tuzze tubyerabireko talina luyimba lwe yayimba nga amala gayimba ffaffa ng'ebyennaku zino twagala tuwulire endongo empomu era tukikuleetedde mu program paka kejenge njagala tubyongereyo naye nga nange nawoomye Jipke Fashions yanyambaza akasuuti kange ennaku zino bampaana munakyuse bulamu bwazze ku line gye nali njagala biringa bwe nabibala so sigala ku Telefina katongera okubikulaga program paka kejenge sigalako simu musanyuka naye nze nsanyuka nali simanyi nti nkomawo naye mukama yeewale. Program paka kejenge tuli nnyo ebeera mu weekend tubikomyawo nobirawo ku Telefina nina senga nantuma nono wembogo munange nze maweji mufunye kulaba nsanyuse kusanga kyekiriwo otulabye kadongo kamu otulabye omulembe guno gwe otulabye oba otulabye kyondaga kadongo kamu wena kyondaga senga kyekituufu kyondaga tuli ku Serena leero bana tulina essanyu lingi nnyo banaye tujjuza mukama w'amaanyi nnyo bannange tujjuza tulina essanyu mwebale kwagala kadongo kamu senga Lord Fred Ssebatta emyaka 45 nga tukuba endongo gwe kayimba kyakakubaddemu akakuzizza
zonna ndoza zinkuzizza kubanga natandika ne muzeeyi Matendo Promoted Singers nga yakaviwa Matia Luyima ewa muzeeyi Matia Luyima akole Matendo Promoted Singers twali fenna kati enyimba zonna zazayimba zonna nzimanya ate nzaagala tulina mukankizo tososola nsumulule simulula temunenya butababuuza kwonva ku musawo obusungu bunnuma banange kinani yali akirabye nekyetuliko nantuma ekimbuze banafe abandi tujunya mbulamu besaliddewo okutulabya nnako mazima abasawo bangi kati bafa ku nnusu tewakyali akola ne mulaga ate kankomawo njagala abantu bampereka message abo bayimbe biyimba atusaba nti abaddewo ebbanga n'abaana bonna tubakubiriza nti music okuwangaala muteekemu amakulu ng'awulirwa omuto awulirwa omukulu n'omukadde naye nze mmanyi nti nabo bategedde nti kyebakola si kituufu era nina essuubi ddene nasanyuse nnyo naddala okulaba nga Katikkiro wange yasoose okuvaayo ku nsonga eyo okuyimba si kubi okuyimba talent era tuappreciatinga nnyo nekyandibadde kirungi ne bayiga okusabika ennyimba muzisabike nga boolaba nti ddole y'omwana nze paka kati ndabika mmanyimu ebintu nga 2 byokka sigadde era obuuza ate n'ebitimba bye twatuukamu onoonya gw'obuuza n'okwatibwa n'ensonyi kati tusabike ennyimba zino zinyumire naye ng'ate temuwemudde baana baffe kakati ffe abakimanyi twagala kulaga abakyali eyo tibalina okutereeza music abeere ng'ali entertaining ng'ate ayigiriza nze mwogerako ng'omuntu mulamu ng'omuntu buli lw'omusanga wonna omusanga ali happy so n'olwekyo nze saidi yange mwagala ng'omuntu omanyi tulina okuba nga twegomba bwogwamu okwegomba buli kimu n'okikola nga ggwe bintu bingi byokola mu bubi kyobola bagamba eriiso ly'omukulu addugala we walaba aba yabiyitamu dda ffenna tuyita mu prosesi y'emu ebizibu bye tusanga mu bulamu bye bimu kyenva ŋŋamba ono muto wange nti bw'otuuka wano buukawo mba nayitawo dda era abajasanga eyo prosesi ye ffenna tuyita mu bulamu prosesi eryemu ebizibu byensanze byosanga kati muzeeyi byeyasanga mu music nange byensanga simuwuliriza mbanja kutomera nnyo kiri kita taata osiibye otya leero njendi abali ku telefone tusaba tubuulizeeko era mwenna mbalamusizza nnyo bannange abadde mu kivulu kyange mbebazizza nnyo kati ebirala tundoze tunabyogera nga gye bugenda bujjakaawo nkakasa abaana bangi nnyo emyaka 42 nze ndi wansi w'egyo ennyimba ze zitukuzizza naye tulina omulembe guno gukuba endongo era tegereka abaana bayinza bagamba otya abaana mbawa amagezi nti naddala abasinga ndabi babaddeko mu kivulu kyange mbawa amagezi nti bw'okola ekintu ekirina abantu bekiyamba ate n'otobeesittaza kwegamba Mukama akuyamba n'osobola okuwangalako n'ekitono kyo ekyamasima akayimba ke nasooka okuwulira bakayita ddole y'omwana naye paka kati simanyi oba ddole emikonekiti nga biganda okukwatagana naye kayimba kubanga yandibaganda ejakuka eno nidemu motoka esimbula kidola kirikisiza motoka kati bebi wange ajja kusiiba maziga asookowe sitera ayagala nnyo abaana ne wabantu abawo kubaddole
Chomwana muntu akaba Chego munage kubango Bantu bakoma bekola keseko Kanile bakugamba benjo kusumana Ekyo sikituufu ekivaamu n'oluusa baliraka tukoze ki njagala okwerekereza gawadde ku The Mighty Babas okuba gye twatandikidde oli wa kabinyo bali kwekuumira ku TV obwakabaka Ranks Venom ne Evelyn Sukali program paka kejenge buli lunaku olw'Monday tubikuleetera bibadde mu weekend byonna essaawa ziba zeezo osigalangako show eno tujja uploadinga ku YouTube noyongera okuddamu kujekkaanya nawe atagirabo oyitayo n'oyo munno n'omugamba nti mutuufu yitayo ogirabeko oteekamu hashtag paka kejenge zonna ze twakola ne ze wasubwa embaga yonna ozifuna Alex Basingo yabadde ku kamera oyo ye akikuwanga bwolino kifuna of course ne hero ekigozi kukibadde ku stage tomuwona njagala okwebaza tiimu yange mubale ku supporting mubale kunjaga team Ranks Venom Soldiers ne bafaani bange bonna njagala okwerekereza ali ku telefina sigalangako tujagala bikubanga bulungi nnyo naye nga Arthur bitematema webale nnyo kubitematema oyo yabimala ye editor w'omwaka guno n'emyaka egijja era yabikola atakwagala nnyo ne producer wange Penny keep it locked asibadde ku telefina osigalanga okwo TV Obwakabaka yeno yokka program paka kejenge till next Monday see you Bitu soma na ndeye, kwenye mwa mwana benda kuzialubu